Empaka za Sseddugge wa 2021 ku Lugonvu's Show zitongozebwa ku Monday ng'ennaku z'omwezi 22 Novemba olwo okwewandiisa kutandike nga 23 Novemba okutuuka nga 1 December ku kizimbe kya Ham Towers e Makerere opposite Makerere University Main Gate. Okwewandiisa kwa bwereere. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu zino 0707 493 301 oba 0788 178 127. Sseddugge wa 2021 ku Lugonvu's Show kyapa kya ttaka. Oh yes, nkuwaniriza naye nkabaza okuba nga otwegaseko olunaku olwaliro lunaku lwa baraza ennaku z'omwezi tubala 29 omwezi gwa 11 omwaka 2021 kitegeeza nti omwezi gwa 11 tulinga bagunzise kubanga gugwa ku lunaku lwankya ng'ennaku z'omwezi 30 tuyingira omwezi ogusembayo oguggalawo omwaka gwaffe ogwa 2021 tulabe butya bwe tugenda okutandika omwaka omujja ogwa 2022. Njagala okuyozayoza mwenna abalina obuwanguzi obutuukiddwako abatuuse ku buwanguzi obw'enjawulo muyogeyoge mu mwezi omukadde mu mwezi guno gwe tugenda okuba nga tuyita omukadde gye bujja maaso awo ate n'omwaka guno okutwalira wamu kubanga nkimanyi nti bangi abeevu mu mwaka 2021 ng'ogamba nti nze byonna mbikoze naye omwaka 2021 guganjoka waliwo n'abagamba nti omwaka 2021 gwe gubadde omwaka gwange, that's been my year, gubadde mwaka gwange. Bangi abagwenyumirizaamu nga batuuse ku buwanguzi obw'enjawulo. Bingi ebigenda okwogerwako olunaku olwaliro. Programu y'olwaliro egenda kuba nzibu, egenda kubamu okunyiiga, egenda kubamu okwesooza, egenda kubamu okwefumiitiriza. Omwana yankubidde essimu ng'ali maziga, bamukebera bulungi ne bbaawe ng'ali nnyonnyogera mu ggwanga lya Saudi Arabia, ne bamukebera nga mulamu. Amazeyo ebbanga lya myaka 3 yali alina kudda mu 2020 mu COVID, ne bamugamba ayongezeyo omwaka gumu n'akomawo omwaka gumu. Mu bbanga lya myaka 3 asobodde okuba ng'aguliramu poloti, atandise okuzimba wadde ng'ennyumba ebadde tennaggwa, era n'awalirizibwa alinnye addeyo e Saudi Arabia kubanga bakama be babadde bakyamwagala, anoonye ssente ezigenda okumaliriza okusereka ennyumba ey'amabaati n'ebirala oba oliawo. Bagenza okuddamu okumukebera ng'omwana mulwadde wa mukenenya. Baamukebera ne bbaawe ng'agenda ebweru nga mulamu, era nga talina nkeka yonna, era abaddeyo nga talina buzibu bwonna. Yaŋŋambye mwami Lugonvu seebakangako na Muwarabu, mbadde Saudi Arabia for the past 3 years. Sigambangako nti nshiyalinze girita n'Omuwarabu tebanzikiriza. Amazeewo wano omwezi gumu, byakoze abikoze ne sente azifunye. Yagenza okuddamu okwekebeza ng'alina obulwadde bwa mukenenya. Saaso sekikkiriza ne ndowooza nti clinics ne mugamba genda mu ddwaliro eddene, nanga mwami Lugonvu ntya, ne musindika mu ddwaliro Mengo. Bagenza okumukebera nga mulwadde, bawe yamusiiza obulwadde. Naye ensobi eyakolwa yali ya ddakiika ntono nnyo zisaanyizaawo obulamu bwe. Leero tugenda kutunulira ate nga tali yekka, bangi abatavaayo kwogera. Naye saabadde wakwogera ku nsonga eno naye nnene kubanga abantu bangi bagwa mu buzibu. Obadde bweru emyaka 2, obadde bweru omwaka gumu, obadde bweru emyaka 3, obadde bweru emyaka 4, omwami wamuleka Uganda, omukyala wamuleka Uganda. Tekiri ku musajja yekka n'abakazi. Bw'okomawo olw'ennyonta gy'obadde nayo n'omukwano mungi gw'obadde nagwo, obufaananyi bwe mweweereza, mukwano woddira mpulira nkusubwa, everything mwogera bingi. Well and good obadde bweru, naye Uganda abaddewo ng'akola kibatono nnyo. Omuntu asobola okwekuuma omwezi n'akwata ogwokubiri n'ogwokusatu anoonyayo Panado. Musajja wattu obadde bweru opatikana okola okomyewo ozimbye kalina naye omukazi ng'agenda kusiiga bulwadde. Obadde bweru opatikana okomyewo ozimbye kalina naye omusajja agenda kusiiga obulwadde. Obadde mu kunyigirizibwa mu kaseera akazibu, ogenda okuddolooza nti obulamu bugenda kubeera bulungi, wabula ng'ate gy'ogenda okufunira amaziga. Singa yamanya nga bukyali teyandifunye bulwadde buno. Byakoze abikoze, watuuseeko atuusewo,
teyakisuubira naye byonna si nti abirese naye omutima gunafuye yeetaaga kubudaabuda yeetaaga kuwambaatira yeebuuza kati mbadde nkolerera ki baayawuliddewo musajja ali yekka n'omukazi ali yekka naye ng'ate kino ekintu kyewalika olwaleero bwe tugenda okutunuulira kimpaliriza okukola sho egenda okuba ey'obulabe ennyo egenda okuba ey'okusomoozebwa ennyo abantu tulowooza fine abamu ennyonyi zibasuula ku kisaawe ne zibasuula ku ssaawa 3 za kiro omwami yakulinze dde omukyala yakulinze dde amuggira ku busimu buli kimu oluba okunaaba okwevumbika obulire nga kiwedde ebyokugamba nti tugende twekebeza enkeera bitono njagala ombulire gwe yali akubyeko ekiyo n'okumawo e Uganda mirundi emeka gye wali okutte bbaawo mirundi emeka gye wali okutte mukazi wo n'omugamba tugende twekebeze before sex batono ate temulowooza nti abasiiga obulwadde bali Uganda yokka oli mukazi wattu wasigala Uganda omusajja yagenda bweru musajja wattu wasigala Uganda omukazi yagenda bweru mawanga mangi agayina libati abaana bajja obulwadde bweru naye mirundi emeka gy'omukwata n'omugamba nti wadde obadde bweru tusooke tugire wano bakolera mu mayumba g'Abawarabu abaana banyinaffe babeebakako enkya n'eggulo ku mpaka si lwakwagala naye ng'Omuwarabu amwebaseeko tamanyi bw'ayimiridde tamanyi siteetasi ye kiyinza n'okuba nga kyawujja kumukuba naye kiga nti ngenda bubunyisa buli wamu waliwo families ze tumanyi nga temubeeramu omwana mukozi kumala myezi 6 abeera yakamalawo 3 ng'amugoba ayita omulala ogenda okukebera ogusajja ogwo nga guli mu kutambuza bulwadde olowooza omukyala yagenda bweru kukola olowooza omwami yagenda bweru kukola agenda okumawo ng'alina obulwadde yagenda bweru kukola osigadde Uganda agenda okudda ng'olina obulwadde ne mu bwewereba byonna bye mukozi ne mutandika okubitemerako ettoomi obulwadde bwewalika abaana baffe bangi banyinaffe bangi ababufunye nga bali maziga baga nti singa nakola kino sandi bufunye mukenenya yandibadde no excuse singa bakulepinze naye bwe kiba nga ogenze mu sex gwe weeyagalidde olw'obwagazi olw'omukwanula feeling z'olina mukenenya asobola okwewalika waliwo emikisa egy'okwewala mukenenya abantu bangi bafumbiddwa ne bannyinaffe ne baganda baffe abalwadde ba mukenenya naye bali nabo ate balamu olw'okuba nti babeera bategedde kyamakulu nnyo okumanya omwagalwawo status ye twabadde misinde gy'abeene era ng'ensonga enkulu yakulwanyisa kirwadde kya mukenenya omulwadde wa mukenenya osobola okumuwasa nga tomuyina omulwadde wa mukenenya osobola okumufumbirwa nga tomuyina naye osobola kuwangala singa otegeera kyali bw'otamanya kyali tojja kuwangala n'omanya butya bw'olina okwekwata na butya bw'alina okukwata naye omuntu avudde ebweru abaana bangi bafunye mukenenya mu mbeera eyo yakajja omukwano mungi feeling nnyingi omwami wange mumusanze omukyala wange mumusanze ajja n'emyaka 2 nga liringa kkomera naga kakati wano wentuuse ntandikirawa bambi amadduddo nga mangi obwagazi nga bungi agakakati wano amuvumba gatidde obwana abusindise mugende mwebake kulikayo baby kulikayo mukwano okwo mukenenya alinga lubuto tekwetagisa kwegatta mirundi 10 eddakiika emu okufunisa olubuto eddakiika emu okufunisa mukenenya kyokka osobola okwewala olubuto singa otegeera nze nange nzikiriza nti tewasobola kubaawo obugumu obwo na bulindiriza obwo obwamu nange nkomyewo bebi naye tusooke twegweko bwegu mu kafuba tujja kwegatta enkya nga tumaze okugenda mu ddwaliro ani akusesa bameka abasobola okugumiikiriza omuntu gw'omaze emyaka 2 tolabako gw'omaze emyaka 3 tolabako gw'omaze omwaka tolabako akomyewo ekirabo ky'osobola omuwa ekimukulisa ku nnyonyi n'abamu tebuzimala kubeera ssaawa 5-6 nti bebasa tugende tunaabeko okooye ng'afuuka tunaabeko okooye era nga banaaba kubanga aba akooye bisesa oba biringa ebyolubalato
nabaddeawo n'endowooza nti tetusobola kukola bintu bino nga tetubadde kyakulabirako. Osobola okwekebera n'omwagalwa we waka wooli nga yakajja gwe nga bwe wandimulinzizza eggiraasi y'amazzi n'ennyama gy'oguze genda ogula obuntu obukebera waliwo obuntu obw'omukamwa akayisayo buyisa n'okayisayo buyisa mu ddakiika nga 25 kaba kakuwadde alizaati. Bwe muba nga mulina kye mwekengera nti linda mukko tusooke tugire nti ate kiri akalala ke tugenda okugezesezaako olwaliro on air kubanga tubitwala ng'ebintu ebizibu. Omusawo waatali gwe osobola okufuuka omusawo wo, osobola omukwata naye nakwata namukebera nakebera n'akugyako omusayi n'omugyako omusayi. Bino ebintu byayanguwa mukikolera eddakiika 5 nekitaasa emyaka gyammwe gyonna ne mumalo gwomanyi bwokera ku makya okwegatta nga omuntu gwewegatta naye omuyinako enkeka. Osobola okwegatta n'omukyalo omulwadde wa mukenenya freely era abo abantu tetulina baboola naye kyabulabe nnyo bw'atagamba nti mulwadde, kyabuvunaanyizibwa nnyo bw'agamba nti mulwadde n'akuwulira empeke z'olina okukozesa naye zaalina okukozesa kubanga ddagala. Abaami bangi nga before sex alina empeke zamira kubanga mukyalayo mulwadde kubanga bbaawe mulwadde ne babeerawo ne bazaala n'abaana. Tugenda bitunuulira enewe tugenda bitunuulira ebyo. Mbaniriza nate programu etandika butandisi. Mbaniriza ku Lugonvuzi show nako olwaliro oyinza okwebuuza nti mwami Lugonvu it's a Monday lwaki otulaga kanyama tuli mu ize yaffe sedduga tuuba sedduge 221 sedduge wa 221 bakalaba bulungi sedduge wa 221 ate ekintu kyeyongeddemu ebbugumu twayingidde wiiki ey'okubiri ey'okwewandiisa banafe aba Obiz Supermarket abagamba nti live a little. Obiz Supermarket yatukubidde t-shirt eno buli ajja olina okwefunira t-shirt eno sedduge wa 221 Lugonvuzi show bwetyo bweri ya kitogi maaso ne watuterayo akagambo kano Obiz Supermarket Kawanda be bamu ku ba sponsors baffe abapya abali on board basangibwa Kawanda Supermarket ya mulembe era ddala omubala gwabwe gutambulira bulungi. Live a little ku kasente akatono osobola okubeerawo. Batuwadde t-shirts ez'enjawulo eneemu nyingi nno zino zonna t-shirts za Obiz Supermarket eno yona t-shirts za Obiz Supermarket zonna ziriko ekintu kyekimu mu size ez'enjawulo nga bwolaba emabega waliyo zonna emabega waliyo ne bw'onaaba myaka emeka ogenda sigala nga nti twaliko mu sedduge wa 221 sedduge wa 221 Lugonvuzi show wano wabawo Obiz Supermarket kali smart nnyo nyingi sisobola zimalayo aye ne baba nga tebakomye ku ekyo batwongedde teretebwa bagamba nti buli muntu agenda okwetaba mu mpaka za sedduge 221 lino teretebwa sooka oliteekeye buli muntu agenda okwetaba mu sedduge 2 sooka mpa akalango ka sedduge muganda nga ali mu control mbanyonyola ekintu kino nga mbanyonyola ekintu ekituufu tuwa akalango tutambulire wano kubanga okwewandiisa kusigazza nnaku leero Mande enkya Lwakubiri Lwakusatu Lwakuna awo wetuggalira Lwakubiri Lwakusatu Lwakuna dduka zambwa tewali kikwetaagisa jjukira nti ekirabo kyapa kya ttaka sooka mpa akalango kati nnyo tugenda kubanga tukomawo programu y'olwaliro eri kasavu kanyama bulamu byanfuna bulamu bugagga katujje. Empaka za sedduge wa 221 ku Lugonvuzi show zitongozebwa ku Monday ng'ennaku z'omwezi 22 Novemba olw'okwewandiisa kutandike nga 23 Novemba okutuuka nga 1 Desemba ku kizimbe kya Ham Towers e Makerere opposite Makerere University Main Gate. Okwewandiisa kwa bwereere okumanya ebisingawo kuba ku ssimu zino 0707 493 301 oba 0788 178 127 sedduge wa 221 ku Lugonvuzi show kyapa kya ttaka. Oh yes webalire ddala
Sedduge 221 kyapa kya ttaka of course jjukira nti empaka za Sedduge 221 zitandika ku Monday ejja ennaku z'omusinga 6 ku Monday ejja lutandika empaka za Sedduge 221 abaana obwongo bubeesere osobola okuba ng'oli mwana muto osobola okuba ng'oli muntu mukulu toyina kyosaamu ekikwetaagisa kiri kimu kwe kuba ng'ojja buzzi wano noga nti njagala kwewandiisa mu mpaka za Sedduge jangu ku Ham Towers wano Makerere opposite Makerere University main gate ku kizimbe bakita Ham Towers tutula ku mwaliro gwa kusatu enamba z'essimu ozirabye mu kalango bulungi nnyo osobola okuba ng'ozikubako noga nti njagala kwewandiisa oba okuba kuyange kennyini nsobola okukuyamba bw'obanga oli mu Uganda abali ebweru musobola kugamba abantu bano kubanga tugenda kubeera nga live mu studios osobola okuba ku namba ezo zenkuwadde oyinza oga nti njagala mwami Lugonvu onkakasiza eddala ekintu kino nzija naki gambye leeta mutwego kijja kubanga kikumala osobola okuyita ku namba yange buli kimu kitambula bulungi n'olwekyo ebirabo njolo abavujirizi njolo mulimu okuwangula enkoko eŋŋanda mulimu okuwangula ekyapa ky'ettaka mulimu okuwangula ebirabo semalabo ebyenjawulo n'olwekyo gamba nti ekintu kino olina okuba nga oba oliawo obeera kitundu ku kyo empaka zino zibeere nga zitambula bulungi mpozi leero 29 nkulabidde abantu simanyi lwaki twagala nnyo ebintu bya last minute leero tubadde ne ba clients obanga abalambudde ettaka babadde over 10 abasasudde nga baga nti mwami Lugonvu deadline saagala empiteko jjukira omwami wa Lwengo General Hardware yatuwa opportunity naga nti buli muntu agula ettaka mu Lugonvu property consultant mu mwezi ogw'e11 amuwa obusawo bwa cement 30 era buli omu eyaguze ettaka mu period eno n'abaguze olunaku olwaliro baweereddwa ettaka lyabwe asembye in fact ekawungeezi ddala olwaliro abadde muganda wange Seguya webalinyebalire ddala nkimanyi tova ku programu eno abadde muganda wange Seguya yasembedde naga nti mwami Lugonvu tompisaako omukisa ogwo olunaku olw'enkya baga nti mwami Lugonvu by ssaawa 2 ngenda kuba ndi mu office deadline ekoma nkya ey'okuba nti Lwengo General Hardware buli lwogula sementi yona akwongererako obusawo bwa sementi 10 beddu obusawo bwa sementi 10 busitula omusingi gwo ne bubako obutuuka n'olwekyo gamba nti osobola okubanga weeyambisa omukisa ogwo mu kaseera kano tubadde tulina puloti za bukadde 6 twayongedde kate kubanga ziri ezaaliwo eza 6M zaggwawo kati twafunye estate empya awo wennyini tweyongeddeko obweyongezi twagaziye bugazi balirana baga nti mwami Lugonvu yongera okuba ng'osenza abantu fe twagala nkulaakulana awo wennyini ewabadde ziri ez'obukadde 6 ku kolanse bboza wenyini wosobola okubanga ogenda okubanga ofuna futi 5 ku 5 obukadde 6 ate nga futi 5 ku 10 za bukadde 12 ettaka lyogula liba lyakyapa n'olwekyo gamba nti mukwano wandibadde otwekwata tukyalina poloti Katende estate endala ye Katende ku luguudo olujja ku Masaka okutwala okusuula ku Entebbe Road wane Katende za bukadde 18 futi 5 ku 10 ziri ku kkubo kwennyini yawo ozisanga ku kkubo wennyini eryo erigenda libali mu kukola kwe ziri futi 5 ku 10 ate nga za bukadde 18 ezo ate nga mu kaseera ke kamu tulina futi 5 ku 10 zino zisangibwa Lungala wano nga tunatuuka Mpigi woowetera munda kilomita nga 2 waliwo enkulaakulana waliwo eddwaliro waliwo amasomero waliwo buli kyeweetaaga good neighborhood environment nnungi wa bukadde 10 futi 5 ku 10 n'olwekyo osobola okuba nga otwekwata mu kaseera kano omukisa gw'enkya guleme kuyitako aye ne bweguba nga ogw'enkya gukuyiseeko oleme kuyitwako omukisa guno ogw'okuba nga ofuuka landlord mu mwezi ogw'e11 oba oliawo nga guggwako essimu yange mugimanyi ya 0753 98 56 37 07539 56 yessimu gy'osobola okuba nga onfunirako ensonga zino okuba nga zitambula bulungi 0753 98 56 Sedduge 221 jangu enkya weewandiise owangula ekyapa ky'ettaka jangu enkya weewandiise tugenda kuwandiisa olunaku olw'enkya tusigaza olwokusatu enkya lwakubiri ku lwokusatu n'olwokuna zenaku zetugenda okuba nga tuwandiisiza mu Sedduge wa 221 olwo ku lwokutaano tubeere nga twa unveilinga everything okubanga tubalambika nti gundi ogenda mukuba mu kibinja bwekiti gundi oli mu kibinja bwekiti govunkana lunaku bwetu govunkana lunaku bwetu tukwetaaga bwetu olw'oku Monday entimbe zonna obadde tamugenda kukola mutya tugenda kubeera live ku Lugonvu Show ku Monday okutandika ngenda kuza omwezi 6 kigenda kubeera kijjo bigambe gamba muganda wo gamba muzadde wo gamba omuntu omuganda nti lwaki togenda n'owangula ekyapa ky'ettaka ekyo fe tuli okay
toyina kyosasula omwaka agumaleko ng'agumalako na bwangu finali zijja kubeerawo ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwa Desemba era ku olwo tujja kukkiriza abantu bonna okubanga mujja okubanga mubeerawo ng'abajulizi nga tufuna Ssedduge owa 2020 n'olwekyo bwe kityo bwe kiri njagala mbadde ntunuulira ensonga gye tubaddeko ey'endwadde ya mukenenya obulwadde gye buli beene buno kansooke mbugyewo beene yabadde mu nsonga za okutaasa okulaba nga tubunyisa ekigambo kubanga jjukira nti yalondebwa nga ambasada okulaba nga ogunatuukira omwaka 2003 ng'ekirwadde ekya mukenenya kifuuse lufumu naye gye tukomye okubeera n'ekirwadde kino gye tukomye okukimanyiira gye kikomye okubeera ekyangu gye tuli naffe ne tukyanguya ne tutandika okutwala mukenenya ng'obulwadde obwa bulijjo ne tutandika okugamba nti nze okulwala kookolo ndwala mukenenya ne tutandika okugamba nti nze okulwala COVID-19 ndwala mukenenya n'okubugerageranya ku ndwadde ez'enjawulo ekituufu kiri nti mukenenya atta gyali okuwonako kukyali kwa lufumo wabula nga yeewalika ate osobola n'okubeera naye ng'omutegedde amangu singa omanya bweyimiridde singa omanya embeera gy'olimu singa omanya status yo kasita ogimanya kikwanguyira naye nga tuzzeeyo ku nsonga ya mwanyinaffe oli ate amanya eyagira mu mukwano omuyitirivu mu buwanguzi obungi ebintu byonna basanyuse baddigize bapepeyeza emimwa buli kimu yagenza okulowooza okudda era singa yabadde tagenda kuddayo kyandimutwalidde ebbanga okumanya status ye abantu bangi balina endowooza era balina enjogera nti bankebere mmanye bwenyimiridde nfe era nga baga nti abantu bagenda okufa bafa lwakuba babeera bategedde status yaabwe well and good I can agree with you to a certain extent nti abantu abamu kasita amanya bwayimiridde amaanyi gamuggwa anafuwa alendebala atandika okulaba ng'ensi eweddeyo okuggyako singa afuna kansala mu budaabude obulungi naye kyabuvunaanyizibwa okwekebeza n'omanya bw'oyimiridde bw'omanya bw'oyimiridde nga bukyali gy'okoma okumanya amangu siriimu alinga kookolo gy'okoma okumanya amangu gy'okoma okwejjanjaba obulwadde bwonna ndowooza gy'okoma okubutegeera amangu gy'okoma okubulwanyisa oba okubuteekerateekera mukenenya bw'omumanya nga bukyali kyangu nnyo okubeerawo emyaka n'emyaka ng'oli ku bujjanjabi obwo abantu bangi tubalabye bazadde abaana babaddewo n'abaana balamu ne babba baabwe balamu ne bakyala baabwe balamu naye kino kijja lwakuba nti baategeera bwe bayimiridde ne bagoberera ebiragiro by'abasawo kimpaliriza olunaku olwaliro nagenze mu ddwaliro ndi amakya nnyo mu by'obulamu naye ate mulimu ebintu ebimu bye baŋŋambye nti bisoboka nabadde okusinga njagala kano bakayita swap kano ak'okugundi ak'okuyisa mu kamwa ne kakugirayo n'olaba bw'oyimiridde ne baŋŋamba tebabuyinaawo bwe nagenze nga bansindika wala naye nga nti kandeeta akantu kano baakanguzizza simanyi oba baamenye etteeka oba kiri fine okaguza omuntu owa bulijjo nga nze baakanguzizza ekyo naye si y'ensonga wabula nkulaga nti ng'oteekerateekera omwami we akomawo okuva ebweru ng'oteekerateekera mukyala we akomawo okuva ebweru mu bintu by'olina okuteeka ku mmeeza mwe muli akantu kano bw'oba okimanyi togenda kuba na bugumiikiriza bulindako nga temwegasse paka namunagenda okwekebeza tokkiriza kwebaka na muganzi wo ng'ova bweru nga temumaze kwekebeza kyokka muyinza obutasobola kugumiikiriza kiro kyonna gula akantu kano okalaba kaliko determine HIV kekano bwe bakampadde ne bampeerako ne kano bakayita alcohol swap koyisaako ku lugalo kwogenda okufumita n'ojjako bwandibadde nga bu bacteria n'ofumita akayiso kalumamu era nze omu ku bantu abatya empiso ne bampeerako n'obuntu buno obufumita ne bampeerako n'obuntu buno obufumita ne baŋŋaa bwe ngenda okukozesa ne bampeerako n'amazzi genjiwako tugenda kikola ffenna tukeberere wano nkulage nti bino ebintu byangu osobola okwekebeza njagala onkwatire ewantu wano ng'abantu bange balaba bulungi ku mmeeza kano kankateeke wano tufune sibimanyi nnyo naye
ojja kunyamba kamera ogikwate bwoti. Aha, yes. Tufune ekifaananyi ekituufu ne nga bwe tukozesa nene yange. Tuyina kano, tujjako kamu. Naguze bungi akamu bwe kagana nga nkwata akalala. Buno obuntu tebuweza mitwalo 2 okubufuna. Tebuweza mitwalo 2. Bakuwa obuntu nga 10 ku mutwalo gumu, naye obadde buleeta bawala bange bonna buli omu n'abubuukira. Naye ngenza okola ate nga buli omu amala okwekebera naye ne bajjako bwe bajjeko nenga nti nja kukozesa buno. Olaba akantu kano. Tuyina kano kaddagala, ka alcohol swap. Tukikole mu mbeera ya amacha. Kano ka alcohol swap. Tuyina kano ke kayiso ke tugenda okwekebeza. Waliwo kano okusinga bali abakugu be bakakozesa, naye nze nagezezzaako kannemye. Bwe kanaagaana nga njiya bwe nkakozesa. Kakati buno obuntu busatu busobola okutaasa obulamu bwo. Akantu kano n'akantu kano. Njagala tusooke. Olaba akantu kano okansikira bulungi. Akantu kano bw'okatunuulira bwe kati waliwo bu aro obuli wano. Bino ebintu tujja kwetaaga kumala genda mu basawo tutaasa bulamu bwaffe ne future y'abaana baffe. Kwata akantu kano. Tetugenda kutema muwadde ne bwe kiba kyo baki. Twagala tulaba alizaati bwe zitambula. Akantu kano bw'okasaako omusaayi waliwo tugenda kulaba bwe kaleeta layini 2 oba mulwadde. Kyokka ate waliwo lwe kaleeta layini 2 abasawo mujja kunjulira, mujja kumpolerezaamu ak'olumu. Nja kuwalirizibwa ndowooza okuleeta omusawo, naye kino njagadde nti nga tomaze kulinda musawo kubanga mba kuleeta musawo mwandiga nti era kyetaagisa musawo. Njagala otunuulira akantu kano. Bw'okayuyumbula ewali aro w'oteeka omusaayi ne gutambula, waliwo wali aka green wakati eno white. Bwe kasala wano wakati ne kasala n'eno kitegeeza nti akantu k'okozesa ke kaliko ekikyamu. Bwe kasala wano ewasooka ne kasala lu radio olukwata, ne wano ne kasala lu radio olukwata, kitegeeza nti toli mulwadde naye k'okozesa ke kaliko olukyamu. Eno we walina okusala wokka akantu kamu. Kyokka singa wasala obuntu bubiri, either oli mulwadde oba kubanga setwagala kiditamininga nti olwo obeera okakasiddwa nti oli mulwadde. Wandiba omulwadde era genda mu ddwaliro nga bukyali baddemu okukebera. Singa bazuula nga oli mulwadde tandika eddagala. Kati akantu kano njagala tukasse. Banaakalaba bulungi ewantu wano kalabika bulungi. Kankateeke wano bwe nti. Kati ekiddako ng'omaze okukategeka nkatunuzzeeyo kubanga mmwe mulaba ngenda kuteeka wano gutambule bwe guti. Oyuza akantu kano. Birimu obulumi. Nze muntu asinga okutya empiso. Naye gamba nti mulimu lw'otuuka nga ebimu weetaaga okubikola. Osumbula akantu aka bakayita alcohol swab n'okayisa ku lugalo lw'ogenda okufumitako empiso. Kalimu engeri y'olusipiriti. N'okayisaako nti ne bwe kubanga kuliko obukyafu. Kubanga singa kubaako obukyafu, akantu kano kalimu likely okuwaliza ati enfu. Nga kaliko obuwukawuka, kalimu likely okuwaliza ati enfu. Kati bw'omala okayisaako, okwata akayiso kano okalaba n'ogira oti gambye obuntu buno bwonna nga wakadda obanga obadde ku safaari n'ogira kagenda kunnumamu ntya nnyo empiso naye sirina kyakkola. Bw'oba okitya osobola okuwa partner wo n'akufumita akantu kano nawe n'omufumita akantu kano ne mubanga abeekebedde buli omu nga muli awo mu mbeera nga si ya pressure. Ebintu muleme malako kebera mugati olw'obulungi bwo kubanga n'enjogera gy'oyogera n'omuntu wo ematalinga olw'obulungi bwe gundi eno mbadde nsaba kati okwata akantu kano ngenda kaguleese naye gunaawera
anti neefumise neesaasira ntya nkimanyi mutya naye kino guno gunaamala kansooke ngezese guno tulabe wadde mutono bw'omaliriza ossaako otuzzi njagala onkwatire swapu eno bw'omaliriza ossaako otuzzi gubadde ng'omutono bwe gunaaba gutuyambye owel guguno gutambula njagala onkwatira akantu kano nga katambula okafuna bulungi nga katambula kakati wano mu kantu akasoose okalaba nti singa akantu kano kasaze ne kasalamu akantu toba mulwadde wabula akantu kokweseza kaba n'ekikyamu katokalinze ku layini ey'okubiri yesalawo era awo pressure weekubira abasinga babafulumya kubanga tebaagala obirabe wabawo amaziga n'okunyumirwa obulumi n'okunyumirwa kati wano wetulinda singa ku layini ey'okubiri kasala obuntu bubiri kupata nawo temwegatta mugambe tomukambuwalira mugambe nti mbadde nsaba enkya tugendeko mu ddwaliro kati tukalinze singa kasala layini emu gwe ne kasala layini emu n'omwami ne kasala layini emu oba n'omukyala ne kasala layini emu muli baddembe okukola bye mwagala muli baddembe kubanga tukkirize tugaane mu bufumbo obupiira tebukola ate kino tekiri kubava bweru yokka abantu bangi abali e Uganda ngowooza simanya nze neekuuma nze sirina ki pata nawe yayenda n'akuleetera nammwe abafumbo mutandika obuteesigaŋŋana mukyala wo teweesiga bawo teweesiga mukyala omwekeberenga keera bukeezi ku makya katukalinze tulabe bwe kagenda okusala ojja kuyimuka otukwatire gundi eno nga bweri ng'erabika bulungi kamera eri togifaako tujja kukozesa eyo well kati wano okafuna bulungi kasaze layini mmeka twagala nga kalabika bulungi awo we wabeera pressure esinga kasaze kati singa kasala layini ey'okubiri ewantu wano nga bwolaba nti kasaze ka layini kamu kawo kakyeyongera okukwata ne kasalamu ka layini ak'okubiri don't try it temugezaako ga nti mukwano nti ate kaakati mukireke paka nga mwekebeza mugende mu malwaliro era singa mubaamu enkeka nga mugati naye ntiddemu ndabye kagira ebitategeerekeka sekategedde mugulenga bungi temutya mpiso tukoleyo akalala kano kamu kalaze negative saagala ate kino mukitwale mu mbeera yakuneema onkolerako oyinza ogamba nti mwami lubonvu ako tukassa ebbali kaakano ko kamaze otulaga negative tekaliiko nkeka naye olw'okuba nti oluusi oyinza okuba ng'olinamu akaagundi ate bagamba nti akaswapu kano akantu kali genuine okusinga ak'omu kamwa kano akantu kali genuine nnyo okusinga ak'omu kamwa era wandibaddeko osinga okwettanira kati njagala kano tukassa ebbali kali akayiso kaba tekakyakola tulina kukozesa kalala ate bwaweddewo naye baabo engalo zinnuma kati mba nyina kuba ku ndala kankube ku ndala naye yo baaba era naleese bungi buno okalaba nga bwe kali wano nga tonneeyisa kagalo osooka n'okakwata nga bwe kali wano n'okanyiga bwoti kagenda kuba nga akeeyumbula tomenya neenyiga kano kasobole okuvaako okakole bwoti ojjeko kakati eno ewali obulayini eno gy'oteeka omusaayi wano mu kano wooteeka omusaayi ne gutambula singa gusala mukeeru kano akasooka kitegeeza akantu ko kayinza okubaako obuzibu wabula bwe gusala ne gujja mu kookubiri ne gusalira mu kakubiri akalayini kalinga ketwalabye ketugenda okuddamu okunoonya singa gusalira mu kookubiri nga kasaze akantu kamu kitegeeza nti
oli mulamu. Singa kasala ak'okubiri ne busala bubiri teweetuga, sooka weeyongereyo obadde weekebedde, oyinza okuba nga gwaliko ekikyamu naye sooka weeyongereyo. Wabula singa busala obubiri temugezaako ogamba nti katugezesa, kati njagala tukagezese kano nga bwe kali awo. Tukwate oli ku Lugonvizi Show, mbeebaza Sseddugge 221. Kati nkube ku ndala, kankube kweno. Okwewandiisa kugenda mu maaso, bagaye nti enkya ku Lwokubiri okwewandiisa gye kuli, ku Lwokusatu okwewandiisa gye kuli, tukoma ku Lwakuna okuwandiisa Basseddugge ne Bannadugge aba 221. Olw'empaka ziti nti tujja kuba miitinga ku Lwokutaano okubayitira mu mateeka gonna agagenda okuba nga gagobererwa. Kakati nga mmaze okukalongoosa, njagala nkwate akayiso kange. Kaka nonyola kanyoole kali ne kavaako n'osigaza akayiso n'obanga anyiga. Bw'oba otidde patana wo asobola okufumita ye kennyini. Okalaba katugenda kukwata omusaayi guno tuguse kantu kaffe kano. Oyina obutakakwata mu mubiri gwako wano, oyinza okukateekamu obuwukawuka, si ebiwuka naye obuwuka. Kati bw'omala okukassaako oyina okuyiwako otuzzi, kubanga omusaayi guli gukalirako, oyina okuyiwako otuzzi. Kati mu kuyiwako otuzzi njagala tukakwate bwe tuti. Twakyogedde tulinda okusala, bwe kasala omulundi gumu tekayina buzibu. Wabula singa kasala mu kantu kamu akeeru ne kasalamu emirundi ebiri, kitegeeza nti wandibadde weeyongerayo. Naye ate singa kasala mu kano kalolo akasooka ne kasala ne mu kookubiri, akantu ko kandibanga ke kaliko obuzibu. Kati ewasooka kayiseewo buyisi, tekataddewo laama. Kati tulinze mu kookubiri tulabe oba kagenda kussaawo laama. Bwe kassaawo laama bw'ebeera emu oba malidaadi. Bwe zibeera ebbiri temugezaako ne mwegatta. Ebintu we tulwalira tewaba wanene. Abantu abasinga batandika okuwulira be bafunidde obulwadde bwabwe tewaba wanene. Wabeera watono nnyo we bafunira obulwadde just mu bintu bya lusaago. Kakyatambula kakano kayingidde buyingizi lama ey'okubiri. Twagala okuba nga tukatunuulira. Kali kati tukozeseza ka 16A ke twagala okuba nga tulondoola. Ka 16A waggulu kaliko 20. Kano kabadde ka 14 waggulu nga kaliko 1. Kaako tekandeetera obubiri nno nengo ekigu. Tekandeetera obubiri nengo ekigu. Bino ebintu byangu si bizibu nga bwe tubirowooza. Osobola okumanya patnawo nga bw'ayimiridde, naawe osobola okumanya nga bw'oyimiridde singa mufaayo ku kintu kino. Abamu baga nti omusaayi gwa wano gwe mulungi, abalugwano omusaayi gwonna guba musaayi ge mazima. Abamu ekigubajjisa wano nti guvaawo mungi n'empisa eyanguwa, naye wonna omusaayi gwa kaleese kaakano kazze well and good. Kaleese bumeka? Kaleese kamu. Okalaba ku control side yakeeru akaddirira ku control ke twagalako. Singa no ku side ya patient akantu ako kayitamu kalaama, kitegeeza nti kaliko ekikyamu. Naye wano singa ku control kayisa obuntu bubiri ne kaleetabo arrow bubiri, kitegeeza nti gwoliko obuzibu. Naye singa kaleeta ka arrow kano kamu nga bw'okalaba, kitegeeza oli negative. Kyokka okuba negative tekikwongera beetu nalo kusagamba nti kansigale nga ndigida, kansigale nga mpepeya, kansigale nga njaguza, nga nkole buli kyenjagala. Nedda. Era bwe kabeera bwe kati bagenda kuyita bakuwaliza ati zo nga kuliko nti Ssentongo Frederick Lugonvu nti where do you stay so and so alizati
HIV bakubulire ebiriko. Era mu kimu ku bigambo bajja okuga nti tukwetaaga oddemu okwekebera oluvannyuma lw'emyezi 3. Kubanga oyinza okubanga weegasse eggulo ng'obulwadde lwe wabufunye nga tebunnajja mu mubiri tebunnasajjuka. Naye kaako kakulaga nti kalamu weebale nnyo weebalire ddala. Kitegeeza nti n'omuntu ogenda kwegatta naye nga tomuyinaamu kutya, nga tomulinaamu nkeka, nga tomuyinaamu buzibu, nga tomuyinaamu kumwenyinyala, nga tomuyinaamu kaga nti oba naye omuntu gwe sibadde naye emyaka 2 tosobola na kutambula ddakiika 4 kubanga oli mu kutya. Mikwano tusobola. Ate akantu kano waliwo abantu nga balwadde okusinziira ku little knowledge or little information gye nafuna. Waliwo omuntu ng'ali HIV positive naye nga bw'omukebera talagaliza ati nti ali positive, nga ne bw'oleeta ebyuma tebiraba kawuka. Omuntu oyo tomweraliikira, kitegeeza nti n'emikisa gye gy'okusiiga mitono. Oba ntegerekese? Omuntu gye bali n'atuuka nga akalwadde kaabula baba tegwaggwamu. Abantu abasinga abeera ku ddagala ne batuuka nga tekimwetaagisa kapiira okwegatta n'omuganzi we, ng'eddagala lyalwanyisa akawuka kali ne likagonza. Kati abantu abo gye bali nga bw'omukebera agenda kulaga ali negative naye ng'obulwadde abulina, nga wonna akulaga ali negative wadde nga obulwadde abulina naye kasitaalizaati ziraga nti ali negative. Kitegeeza nti emikisa gye mitono nnyo sinakindi n'obutabaawo okubanga akusiiga obulwadde, kubanga abeera mu elementi yemu n'oyooli atali positive era ali negative atalina wadde. Kyokka omuntu oyo singa ava ku ddagala nsobola kimaga nti kyabuvunaanyizibwa okusigala nga mwekebera. Abantu abampatuuka ne bava ku ddagala olw'ebizibu obutofaali ne bunafuwa, n'addamu akalwadde ne kazookoka. Gw'owoza mukazi wange namukebera nga tugenda okwegatta kaali keebase, n'addamu ne kazookoka. Noga nti yabufuna naye nga wamuwasa abulina, bawo wamufumbirwa abuyina naye nga yali ku ddagala nga bwabula. N'olwekyo tusaana naffe abafumbo okubeera nga twekebeza buli kaseera. Bwe kiba nga tekyagala kikebera kigere nga kyebasa omusayi tegwebaka, okikwata akagalo kinagenda okuzuuka ng'okatulisiza ta kakyakanfumisa enti nsiri, okwate kaswapu oteekeko. Mulimu abataagalira ddala bakeberanga nti nze oba kwawukana twawukane tonkebera kigere nga kyebase kakyakanfumisa nti kasiri nange simanyi nange nkawulidde onyiga oteekeko. Twetaaga otusayi tuno kajja kuwaliza atizo. Bw'oba ofunyemu enkeka dduka mugabe nti owaayi bw'otatandika ddagala nkuviira. Bino ebintu byangu tusobola okubeerawo, tusobola okutaasa ensi eno, tuleme kukola nsobi nnaffe ezituleetera ebizibu bye twejjusa emyaka n'emyaka. Osobola okwekuuma. Bw'oba omaze akabanga nga talina mwagalwawo nga temunaddamu kwegatta musooke mwekebere. Bwe mba nga temusobola kugumiikiriza genda mu ddwaliro babiri, mwekeberere waka obuntu buno bwangu nnyo. Nze bwe mba nga nsobodde okwefumita empiso, nze ntya empiso nga bw'ompulira, naye bwe mba nga nsobodde okwefumita obuyiso buno n'enfunaaliza ati naawe osobola. Naawe osobola okebera omwagalwawo, okebera omuntu wo n'omanya bw'ayimiridde. Mikwano, olwaliro bwe njagala okubasiibula. Nkoze bubi, benyiizizza mu nsonyiwe, nja kwetondera abasawo, nyinza okuba nga nyina bu errors bwe nkozeemu. Siri mumanyi nnyo munansonyiwa, naye ate akalungi ke nkoze nange munsiimeko. Nange munsiimeko. Nja balinda enkya, olunaku olw'enkya nze ngenda okwewandiisiza ne baganda bange babiri ajja kubeerawo, Mbabazi ajja kubeerawo. Tugenda kubanga tuwandiisa Bassedduge ne Bannadduge. Olunaku olw'enkya lwonna ngenda kusiba ku woofiisi, jangu buzo oga nti Mwami Lugonvu nze nzize, njagala gwe abampandiika, njagala babiri abampandiika, njagala Mbabazi abampandiika, njagala Jeremiah abampandiika, njagala Mbabali abampandiika. Team ogenda kubanga bakuwandiika. Ate wetabe mu Ssedduge 2 mu gumu esimu kweziri ngenda kubanga nkolekera akalango oba osobola okweyambisa ku yange mu kaseera kano eya 0753 98 56 39 0753 98 56 39
obeere nga weetaba mu Sseddugge 221 jangu weewandiise ekyapa kya ttaka kyekirabo n'ebirabo ebyenjawulo ebiteeretebbwa ebyenjawulo bigenda kubaawo. Ngenda funayo akanaku maaso awo tutandike okuba nga tulambula ebintu byaffe ebyabalambuzi tutuukeko ku ttaka nti liri ludda wa nti opima bwoti ne bwoti nga ly'ettaka lya Sseddugge 221. Tugendeko kumala ka ecology nti tubagenda kusula wa batulambuzi bagenda okusula ekiro kyonna tulabewo. Tugendeko Balubwama twali nabo nja kukyaza Mwami Lubwama ajje mu studios atunnyonnyole kigenda kubeera kitya aba Vibes Ceremonial Events atabo simanyi bwe nsobola kubebaza mikwano mwebale nnyo mwebali ddala team Vibes Ceremonial Events ye yatwambaza era buli t-shirt gy'olaba eno manya nti evudde mu Vibes Ceremonial Events ku lw'omukolo omulungi. Kakati nze nakyuka ntya saagala kuba bantu mabega naye emabega wali olugonvizi show sebo wano bampadde Sseddugge wa 221 ekyo ne babeera nga bakiwomesa ku lw'omukolo omulungi. Ojja kuba nga obeekwata aba Vibes Ceremonial Events bali kuwa mutawazi kwennyini ku kizimbe kwe tutudde kyenkana tugabana office mbalengera wali nange nga ndi eno nga nti bakama bange mbalamusiza babeera bakama bange kubanga ebavugirizi baffe ate ne neebaza ne naffe mukama waffe Walwengo General Hardware. Thank you Mwami Lwengo, Mwami Charles webali nnyo webalire ddala, Mwami Charles webali nnyo webalire ddala. Amazaalibwa ago happy birthday yabadde n'amazaalibwa nga 25 November. Mwami Charles Walwengo General Hardware simanyi bwe nsobola kwebaza atutambuza omwezi gwonna abantu baguze ploti nga abawo obusawo 10 nsale gye yatuwa eggwako nkya ku ngenda kuz'omwezi 30 n'olwekyo naye ng'ate ezo poloti zikyaliwo. Osobola okwefunira poloti okuviira ddala ku bukadde 6. Osobola okufuna poloti okuva ku bukadde 6. Tuyina ez'obukadde 10, tuyina ez'obukadde 12, tuyina ez'obukadde 18 mu bifo ebirungi ebiteeketeeke nga biri walkable ng'ovaawo n'olaba muliraanwa togenda mu nsiko amakubo weegali buli kimu neighborhood amasannyalaze weegali buli kimu ojja kubanga ate onyumirwa obulamu. Fuuka landlord ate obeerenga obulamu bw'okwanguyira. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu munzikirize mbaagalize bwagaliza ebirungi ebyereere. Sseddugge kyapa kya ttaka. Empaka za Sseddugge wa 221 ku Lugonvu's Show zitongozebwa ku Monday ng'ennaku z'omwezi 22 Novemba olw'okwewandiisa kutandike nga 23 Novemba okutuuka nga 1 December ku kizimbe kya Ham Towers e Makerere opposite Makerere University Main Gate. Okwewandiisa kwa bwereere. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu zino 0707 493 301 oba 0788 178 127. Sseddugge wa 221 ku Lugonvu's Show kyapa kya ttaka.